Mu mawulire ge tulinawo Honorable Alan Ssewanyana agudde mu mbi ez'Abannayuganda naddala abo abakkiririza mu nkyukakyuka abakkiriza nti banyigirizibwa. Honorable Alan Ssewanyana alinga abadde amookinga omukulu amanyiddwa nga Honorable Balimwezi Ronald Nsubuga ekibiina ekya National Unity Platform gwe kyawa kaadi abeere nga abakiikirira ate ku mutendera ogwo bwa Lord Mayor era ng'agenda kufaafagana ne Erias Lukwago. Erias Lukwago yali ku kibiina kya PFF. Alan Ssewanyana alinga abadde wa NUP ebbanga lyonna wabula ku mulundi guno alabika nga yeeyanise. Bangi babuuza Alan Ssewanyana oli wa PFF yogera lumu nti ebbanga lyonna obadde wa PFF. Kakati nkuleetedde obutambi obulaga nga Alan Ssewanyana bagenda okumuyiribya olw'ebigambo bye yayogedde era nga wano njogera ennyangu Alan Ssewanyana alabika yakoze era nga ayinza obutakiddira kubanga bannayuganda bangi bavuddeyo n'ebigambo ebisongovu nga bugenda biwulira bwe mbikuleetedde mu lutambi luno. Abaana basabudde Alan Ssewanyana jjukira omukulu ono okuva lw'oyammibwa kaadi okubeera nga akwatira ekibiina kya NUP kaadi mu kalulu ka 2026 ku kifo eky'omubaka akiikirira Makindye West. Jjukira kaadi eyo baagiwa Zahara Luyirika. Kakati Alan Ssewanyana jjukira ebbanga lyonna abadde nga mukwano gwe Erias Lukwago era ebbanga lyonna babadde nga batembeeta newankubadde Erias Lukwago abadde nga wa FDC simanya DP n'ebirala naye ng'ate Alan Ssewanyana abadde ng'eyeerimbika mu kibiina kya NUP. N'okufa kwa Honorable Segirinya Muhammad Omugenzi kwaleeta ebibuuzo bingi nnyo ku musajja ono amanyiddwa nga Alan Ssewanyana era mu butambi bw'engendo okuwa mulimu bannayuganda bali mu kwebuuza Alan Ssewanyana obadde okolera ani ebbanga lyonna. Nze nkuleetedde butambi ogenda kubeera ng'obwongerayo naddala ng'oyita mu kusheyalinga oba tonnaba kubanga osheyalinga oba nga tosobola kukola ekyo nja kukusaba kkirira wansi wolaba ekigambo subscribe kikwateko ofuuke subscriber. Mu ngeri y'emu ngenda kukulaga bw'ofuuka memba ku mukutu guno ate era tusobole okuba nga tutambula. Nkuleetedde mu mboozi eno ngenda kukulaga ebintu bingi nnyo ekigudde ku Alan Ssewanyana tagenda kukyagala kubanga bamuyisizaamu olweyo era ogenda kuwulira omusajja gwe yalumbye Ronald Nsubuga Balimwezi ebigambo bye bitono ngera bwogendo biwulira wabula ayina abamulwanira nga banono si ba NUP bokka si bannankyukakyuka bokka si bannayuganda bokka abanyigirizibwa wabula n'abantu ssekinnoomu abakkiriza nti Alan Ssewanyana kyeyakoze kyabujega nnyo ate nga kyabwana buto. Kyokka ng'eno ne basajja bejjukira ono yava mu kibiina kya DP oba mujjukira bwe bagambira nti DP block joins NUP bajja bangi nga n'omukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona wenjogerera naye ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti abantu b'e Busiro East bazzemu okubeera nga bamufuumuula nga bamujuliza nti twagala Mathias Walukagga. Obutambi bw'enzize enkulaga nga Medad Lubega Sseggona bamugobaganya ngenda kukuleeterayo n'akatambi ak'emabega bino tebitandise kati. Sseggona ne wabeeredde mu NUP babadde nga bamuyiribya era emabega kaawo ngenda kulaga akatambi nga bamugoba wabula ku mulundi guno alabika nga musajja wattu apondoose ayina w'abadde ayogerera n'abagamba bannange temungoba. Ekyamazima ne bwe mba temwagala kumpuliriza temungoba mundeke mbeerewo ngenda maaso n'okuba nga ate mbaweereza ebintu nno si birungi ku sayidi zonna. Bano nno bagambibwa okuba nti baateekebwawo okulwana ekibiina ekya National Unity Platform n'okulwana omuntu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu butambi bw'ogenda okulaba ngenda kuwa n'ebigambo Mathias Mpuuga bye yagenze maaso n'okubanga ayogera kyokka nga kigambibwa nti bano okubateekawo kumala kulemererwa kw'abayimbi abaasooka okuteekebwamu ssente nga balowoozebwa nti bayinza okuba nga bagenda kulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okubeera nga bamusuula. Ngenda kulaga obutambi obumu ku bukoleddwa abayimbi nga bwe twogerera ne Eddie Kenzo ku mulundi ate era ogw'okumeko oba amangu yitegwa 10 azzeemu n'agwa mu mbi z'abasoga. Eddie Kenzo abadde alina gy'agenze eyo agaba t-shirt za NRM eza Museveni akubira Museveni akadingidi abaana abasoga bamugambye bw'ozze kutuwa ssente tuwe bw'oba toyagala kutuwa ssente tambula otuvira ate era bw'oba ozituwa ku lwa Museveni tetwagala kumanya. Embeera y'emu ezzeetuuka ku bantu nga Bebekulu azaalabwako nga n'okugaba obugabi t-shirt eza mukama we asooka kwegayirira kufukaamirira abantu. Bino byonna mbikuleetedde mu mboozi eno naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutambula tubeere nga tutambula ffenna. Nsooka okubajjukiza ku mulanga gwaffe tuli mu kaweefube wa kugula fulaaga bannange tulina we tutuuse era tunaatera okugenda tugule tujje tuzibanjulire omuwendo gwe tunaaba tuguze n'ogwo gunaaba gutuweereddwa nga Red Zone Media Family tuli mu kaweefube wa kugula fulaaga ennamba y'essimu zeezo
oyinza okuyita 0756081795 0776987508 nebaza mwenna abasobodde okututuukirira abamu ne mutuwa ku fulaga abalala ne mubanga mutuwadde kasente tuongereze ku ezo so kakati tubulayo muwendo mutono nnyo jjukira twabagamba twetaaga fulaga waakiri nga 1000 tugenda okugula fulaga nga tuwezezza omuwendo ogwo gwe tubadde twasaba oba oli awo n'okuyisaamu obola okuba nga tuziwaayo nga Red Media Family kakati nkuwoola mwenna abakkiririza mu mpeereza yaffe abakkiririza mu nkyukakyuka abakkiriza nti ffe tulina okufacilitate nga struggle eno tusobola okuba nga tukikola kino enamba z'essimu zezo nebaza abazze mu inbox abataddeyo akasente kammwe abamu tebanzikiriza kuba mentioninga kyonna tukitegeera era tujja kutambula bwe tutyo kati njagala okuba nga nsimbula ensonga ozitegeere wabula nga sinagenda eyo nyongera okujjukiza munnayuganda yenna emmotoka ya munnankyukakyuka munnaffe eyo gy'olabaawo eri UAY 005P abagiyita Primo Kitaala abangi nga bwe bagimanyi emmotoka eno yabbibwa era nga yabbibwa mu bitundu by'ekibuga eyagirimu bamu kuba California emmotoka ne bagitwala eteeberezebwa okubeera mu bitundu nga Masaka Kampala n'ebitundu ebirala so bw'oba ogirabyeko enamba y'essimu yeeyo gy'oyinza okukubako n'oba ng'otutegeeza ennamba eri 07567373 bw'okuba ku nnamba eyo osobola okuba nga ate otufuna n'otutegeeza nti bannange emmotoka eno irabyeko mu bitundu bino kakati eyo n'ensonga eyo njagala tusimbule nsooke nkulaga ekituuse ku mukulu amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona bano nno buli muntu yenna akuba oba agezaako okweyimba mu kibiina ekya National Unity Platform ebiseera ebisinga ebintu tebiggwa bulungi ngenda kukulaga ekigudde ku Mathias ekigudde ku Medard Lubega Sseggona nga Waluka Gamuyiribya ngenda kukulaga ekigudde ku bamu ku bayimbi okuli ba Eddie Kenzo okuli ba Ronald Mayinja okuli ba Bebe Kulu nga bagezaako okutembeeta n'okuguza bannayuganda ekibozibozi ekya mukama waabwe Jeno Yoweri Kaguta Museveni ye Kenzo bamwambalidde maaso ku maaso byonna ngenda kubanga ate mbikulaga gwampuliriza kakati ate ngenda kukulaga ebigambo Medard Lubega Sseggona byayogedde nga yeegayirira abantu bambi temungoba ate mu ngeri y'emu waliwo ebigambo bannayuganda bye boolekezza omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana n'ebigambo bya Ronald Nsubuga bali mu ezo nabyo ogendagenda mu maaso n'okuba nga obimanya wabula nga bulijjo tusooka ne tukola bwe tuti then ne tutolontoka awatali nsonga yonna etukuba ku mukono nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala ntandike n'ensonga eno otegeere bulungi nnyo ekituuse ku basajja bano bazze balabwako emirundi mingi nnyo nga bakuutira akadingidi nga bakubira Jeno Yoweri Kaguta Museveni campaign mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olumu ne bitabatambulira bulungi olumu ne bavaayo nga ne be bayimbidde tebasanyuse nga bw'obadde ng'obiraba mu butambi obw'enjawulo era gabadde maziga meereere kubadde kweraliikirira kubanga n'abamu ku bo baatuuka n'okuvaayo ne boogera amazima ne bagamba ekyamazima akalulu ka Jeno Yoweri Kaguta Museveni akalulu ka NRM tekanoonyezeka wabula nga bwe bajja mu kamera ate nga bakulaga nti ffe ekintu tukikuba ensonga zitambulira ddala nga bwe ziteekeddwa okubeera nga zitambula omukulu amanyiddwa nga Bebe Kulu ye emirundi mingi nnyo alabiddwako nga bambi n'okugaba obugabi t-shirt ezo abantu amala kubeegayirira era alabiddwako emirundi mingi agezaako okulaba kiki oba butya bw'ayinza okuba nga akwasaganya ensonga eno Bebe Kulu azze ng'ayogera ebigambo era nga bwe nkugambye nti kali akabinja ka Mathias Mpuuga kalabika kalina engeri gye kakonekitingamu n'abayimbi bano kubanga ba Mathias Mpuuga bye boogera tebyawukanako yadde akatono ennyo n'ebigambo by'abayimbi wulira Bebe Kulu nkuwe ebigambo bya Ronald Mayinja then nkulaga ekigudde ku Kenzo wulira abo ne babasuubiza kaadi ojotya Mpuuga kaadi ojotya Mpuuga Sseggona nze sibaagala basajja naye basajja basoma ebyokulembeze be bacekinga gavumenti olyoka ogenda oleeta omuwala olw'okuba mweru omulete mu palamenti bannange temututamya bintu bino manyi nti mulina akalulu kammwe tumanyi nti mulina raiti yammwe eronda naye bannaye mulonda aba opposition abalina ensaa bajje yadde NRM kakati oyo omusajja muyimbi era omu ku kaweefube gwaliko wakulaba nga kakkanya okudikampeininga n'okulabisa ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo wabula naye bw'atyo bwagezezaako okubeera ng'akugamba nkugambye ebigambo by'abayimbi bano tebyawukana nnyo
n'ebigambo by'abantu nga Mathias Mpuuga, Medad Lubega Sseggona n'abantu abalala abafaanagana bwe batyo. Kati nno kino kiba kiraga nti bano abantu balina engeri gye bakonekitinga era bw'otandika obikonekitinga owulirira ddala nga bikonekitinga. Kakati awo ne tuvaawo. Njagala kukulaga akasajja kano akamanyiddwa nga Ronald Mayinja. Mujjukira ebbanga lyonna nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannatandika kuyimba nnyimba za nkyukakyuka. In fact yali ayimba naye ennyimba ezasooka okukyaka zaali za musajja ono amanyiddwa nga Ronald Mayinja. Wabula akaseera kaatuuka Ronald Mayinja ate n'alabwako nga bino byayambala, bino bye bigambo byayogera, ngenda kuwa ebigambo bye. Ronald Mayinja ono yajoyiningako ko ekibiina kya NUP, enkofiira n'etamutuuka ne kaba akabonero akalaga nti omusajja ono yandiba ng'alabika si mutuufu. Ebigambo byazze ng'ayogera, ennyimba ze yajja ng'ayimba, byonna yabiyiwaayiwa ku lunaku lwe yajoyininga ekibiina kya NRM. Era bannayuganda bangi batandikirawo okumanya nti Ronald Mayinja ono kabadde nga kasajja nkwezenge ebbanga lyonna, era ebyo byonna nga bigenda mu maaso. Ronald Mayinja y'omu ku bantu abadde banoonya akalulu akajjeno Yoweri Kaguta Museveni. Yalabiddwako ne mu bitundu bya Northern Uganda eyo ng'akampeyininga. Kakati ekyo kampeyininga ng'okitadde ebbali, alina n'ebigambo ssebo naye byagenda ayogera, era nga naye alaga akola nnyo era alwana nnyo ekibiina kya NUP, era ng'alina kaweefube ow'okulaba nga kakkanya okuvvoola n'okulowoozesa bannayuganda naddala abandigambiddwa okuba nti bawagizi wadde takyabalina. NUP nnafu nnyo era bo ye ne mukama we Museveni n'abalala bwe baligenda mu maaso nga bw'ogenda obbiwulira wulira. Agenda kuwangula ebitundu 98. Ani agenda okuwangula? Museveni Kaguta agenda kwongera ebitundu 98, bavuganya bagenda kugawana 2%. Mayinja ekyo kijeewa. Tunuulira mission gye bakoze mu myaka 5. Nsembera wano. Nsembedde. Buli abantu ne bakutuma ne bakuwa emyaka 5 baba kusuubiramu strategy ezigenda okujjako gavumenti n'ogamba nti giri emyaka 5 saamujjako na kino kyemupadde tugenda kukola bwe tuti. Libo bagamba nti Tanzania waliyo emmeri wano waliwo kino ne bagamba nti kale kati emmeri ezzeeyo baba kulindamu ebipya mu gine 5 twaleese ekipya ati uleva kukusaaga ate protestive vote ebipya protestive vote Mayinja ekijja si muntu protestive vote etya ate wakanoolya protestive vote yasonze dda nnyonnyola mpulira ozira emmere tozirira ku lujjuliro okuzira emmere okumanyi saagala sijja kulya neweekandaga protesting kyebagamba nti omwami wawakagizize atasobola kuba ku lujjuliro yo iti n'ogamba mu protesting waba wasirwaza mu teeka ne sowani yange sigenda kulya nyongera supu nterako supu sigenda kulya kati be baani abakola ekyo taata protestive vote kyebali mu kukola bw'oba ogamba ozire tosobola kugamba nti sooka okalonde kakuume kirala kiki kalonde kakuume paka lwe bakalangirira ate okazire otya nga tewakalonze ate okakuuma ate okazire okitegeera kigamba mpulira kabanje ate kalonde kabanje kakuume ate kazire olina kazirira wali n'otakayingiramu kajoga abategeeza kibbo musirwaza abantu ani asirwaza abantu abakulembeze abaleeta ekyo basirwaza abantu beera kiriya ekyo kintu meyombo kyaleetebwa Nuupu Bobi Wine ali mu kusirwaza abantu atya ze ekintu kino mu Luganda ndowooza protest kuba twekandagge kati bwe ngamba nti wano twekandagge tuveewo tetukola lwaleero lwa Museveni aye n'oteekawo stage ate n'ogenda n'oteekawo stage ate n'oyimba kati tuba kuki kati Nurdin bwe ngamba kati ndi wano ku radio ya Museveni n'ongamba titumuyingira twekandagge ate ne tuyimba n'owaayo ennyimba teekayo ennyimba zaabwe oba webuzaabuze wabaawo wafuulinga munne kati olwo bannayuganda bo bakitegeera nti babafuulinga olowooza ng'ekigambo bakiyimba nnyo oba gwate akitegeera bakitegeera kyova olaba kati abantu nga bano bali mu Kivulu bazze bayingidde dda saawa ziri 2:00 bayingidde dda olugye ensoseeko eri ebudaka kati wano ebyalo munansonyiwa kibuku bino ebikola Uganda okulaga nti oyo omusajja amanyiddwa nga Ronald Mayinja yaliko omuyimbi ow'amaanyi era nkakasa bw'obanga obadde ogoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bantu be yalinga atwala ng'abasajja ab'amaanyi newe yajoyiningira enkyukakyuka oba yajoyiningira struggle ng'ekibiina ekya National Unity Platform kyakafomingibwawo omusajja oyo Ronald Mayinja
Robert Kyagulanyi Ssentamu nkakasa be bamu ku bantu be yali atwala ng'abantu be ab'amaanyi ennyo era abantu be yali awa ekitiibwa kubanga Ronald Mayinja y'omu ku basajja abayimbanga ennyimba ezivumirira obusosoze ezivumirira obuli bw'enguzi n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo kyokka kati we twogerera bye bigambo byavaamu ebitayina nsa ebigambo by'oyinza okutwala oba oliawo nga bw'oyinza okuba ng'obitwala kyokka tubadde tukyaliko oyo omuyimbi omu jjukira nno sinnakutwala ku Medard Lubega Sseggona ne Walukagga sinnakutwala ku Kiguddeko Alan Ssewanyana naye njagadde wano tuyitewo na bino nabyo birabe Eddie Kenzo ono nga naye yaliko omuyimbi ow'amaanyi kubanga kati ekyo nyiza nja kukikugamba yaliko omuyimbi ow'amaanyi Eddie Kenzo yabadde ayina gy'ava sayidi eyo nga omanyi nti omulimu gwe baliko gwa kukampeyingira mukama waabwe kumubonyesa mu bantu newankubadde nga kitandise bafuukira ekizibu yagudde ku baana b'e Busoga abaana b'e Busoga ne bamugamba tuwe ssente oba otuwa tuzikusabanga gwe kuba tumanyi oli sereebo muyina ssente z'omuwi omusolo sente zituwe tuye naye bw'oba ozituwa ku lwa Museveni sente zireke Eddie Kenzo yadde takisuubira kyokka bano be yasanze yabasanze bambadde abamu ku bo nga bali mu byambalo bya People Power n'agezaako okwagala okubakyusa wabula bamugambye ssebo ne Busoga ekyo kikafuuwe batuweeyo ka sente kati bino ebisigadde bino mwogere ku sente twagala sente twagala kirala twagala sente ngomba uwi naye wompa kula president Chomba ate baliba Betuli bancho kachuka twagala bigambo batoka sente zonna bogwereka koka myufu mtawana simani bade mpagire kati kitegeze mwe wano omuntu ena gomulanga takoze bulungi namuje bawutekayo mu kigo mulala ekyokubiri gavumenti yammwe eno gye muwagira sigana mutuwagire naye naye beepoka ereeta ne bekaba tenabafuna buyinza Mzee tumukoye nayo balimba Akome myaka ana batuweeyo ka sente kati bino ebisigadde bino mwogere ku sente twagala sente twagala kirala twagala sente ngomba uwi naye wompa kula president Chomba ate baliba Our power. Betuli bancho kachuka twagala bigambo batoka sente zonna bogwereka koka myufu mtawana simani bade mpagire Museveni kati bano abaaliko abayimbi ab'amaanyi nga bamaze okulemererwa gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV wuliriza bulungi nnyo abaaliko abayimbi ab'amaanyi nga bamaze okulemererwa zireeta abasajja ab'ebitiibwa abasajja abateeketeeke abasajja ababadde baludde mu politics abasajja ababadde boogerwako nti bamanyi nnyo bamanyi buli kimu era bayitako ne Mmengo era nti Mmengo ye yabazimba wetwogereranga nabo ebyabwe si birungi mukadde ke kamu kubanga wuliriza bano bamaze ebbanga nga boogera ebigambo bingi naddala mu nsonga z'ebyobufuzi era nga balowoozesa munnayuganda nti oba oliawo be bamanyi ekyenkomeredde kakati oluvannyuma lw'abayimbi okulabikanga abalabikanga balemereddwa kakati abakulu bano ab'ebitiibwa jjukira ne Sseggona emabegakawo nakulaga akatambi yavaayo ng'agamba tebannange ndi wa kitiibwa temumpisaamu maaso
Medad Lubega Sseggona kakati mu batambi bwe Nakulaga gye buvuddeko Nakulaga akatambi nga Medad Lubega Sseggona bamugobaganya olwa Mathias Walukagga alina we yali agenzo campaigninga nayimirira bulungi nnyo mu mmotoka ye nayimirira waggulu abeeko byayogera abantu bamuwanikira ebipande bya Walukagga ne bamugamba nti ssebo wano ffe tumanyi kimu ambuleera tumanyi kimu NUP kakati gwe bbanga lyomaze ng'ojjonkera tambula ogende wabula nga si gwe mulundi ogubadde gusoose Medad Lubega Sseggona ono newe yabeerera ku kaadi ya kibiina kya NUP waalingawo amaloboozi agaavangayo nti wadde bamuwadde kaadi naye kyamazima omusajja ono si mutuufu era baamugobako kati kano kalabe kaawukanako obwo bubadde olaba kati Sseggona oluvannyuma lw'okulaba nga bamuyiribizza ne ku mulundi guno ogusembyeyo nga bamuyiribizza Sseggona yalabiddwako bayawuliddwako mu katambi akamu ng'agamba abantu bannange temuyina kungoba Sseggona kuno tekwabadde kwegayirira olowooza tewaliwo kitundu mu konstituensi yange mukikyalina buyinza kukingobamu olina obuyinza bungi nnyo obutampagira olina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza olina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu naye mu buyinza obwo temuliimu wadde akabajjo k'obuyinza okuŋŋaana okwogera kampeyini zaggulwawo mu butongole omuntu kyayinza okuŋŋamba nti tokikola nti ojja wano mu lugya lwange n'okubirawo kampeyini kubanga lululwe lwa buntu awo Sseggona ng'agezaako okukakasa abantu be nti baabadde tebateekeddwa kumugoba baabadde bateekwa okumuwuliriza oba seeki abataagala kumuwuliriza bamuleke abaagala okumuwuliriza bamuwulirize byabadde ebigambo bya Medad Lubega Sseggona wabula nga Sseggona ono azze ng'ayogera ebigambo era eby'enjawulo Sseggona kigambibwa nti bino byatuuse n'okubatwala emabega we mu mbuga z'amateeka Mathias Walukagga waliwo abantu abataategeerekese naye nga balowoozebwa okuba nti bakolagana ne Medad Lubega Sseggona mbo ne batwala Walukagga mu kkooti bw'ebitabo bye tebiwera wabula balina ke bataategedde akakiiko k'ebyokulonda kaavuddeyo nako ne kayingira mu nsonga zino era ne bakakasa onono ye mwogezi amanyiddwa nga Paulo Bukenya gwe ngenda okuwa ng'akakasa ku nsonga zino zennyini Mathias Walukagga yatwaliddwa mu kkooti wabula akakiiko k'ebyokulonda bo babagambye nti ffe tubimanyi bituufu omuntu gwe bawadde ebbaluwa tetutandika ate kutunuulira nti nze nasoma literature history economics ne divinity nti ate mu literature yafuna mmeka ate mu history yafuna tetulondola kubanga amateeka si gye katugamba amateeka gatugamba nti Bukenya azze ayagala kwesimba alina okubanga alina obuyigirize obwesalira bwa A-level so kati bwe ndeeta ebbaluwa yange nasomera Mengo Senior School nenga ebbaluwa yange eno bagimpadde ab'Emmengo era namalako senior ey'omukaaga nekakasibwa eri certified nengenda ne mu kitongole ekyagifulumya wabwe ekitongole ekyatekebwawo mu mateeka ekigezesa abayizi kino kati bali mu kugezesebwa nakyo kitaddeko omukono nti certified true copy nze nga returning officer sitandika ate kutunuulira nti nga okubala kwako kubwami waliwo ebyantawanya mu olevu kati ate abo oba oyingiridde eddembe lyange oba otandisa okunonooza naye nga mututegeera akakiiko k'ebyokulonda etteeka litugamba nti ekitongole kiriwe kiba kiraba nti wasaanire okufuna ebbaluwa eyo nekigikuwa tetutandika kubuuza nti lwaki bakuwa ebbaluwa eno ng'ate walina emyaka 3 abaana abatulasibye omukaaga balina kubeera n'emyaka 19 tetutandika kubuuza bibuuzo ebyo awo muba mutututte ewatali waffe ndowooza mutegeere wetukoma amateeka bwe gato bwe gafaanana ndowooza mumanyi amateeka oluusi amateeka ogatunuulira noga nti naye etteeka lwaki etteeka bayinza okugamba nti mulindeko n'okuziikaawo waliwo kye tukyakola noga naye ono omuntu wayinze nze muzaala mwana wange yennyini etteeka ne ligamba nti nalindako okuziika omwana wo so ndowooza ekifaananyi nyinza okuba nkozesezza kiri extreme naye amateeka bwe gato bwe gabeera mututegeere bulungi tetusobola kubuuza nti lameka okubala nga kwakuyisa bubi nedda sebo tetukibuuze Yes, kakati ebigambo ebyo eby'omukulu amanyiddwa nga Paulo Bukenya byagenze okujja byajjidde mu kaseera nga Mathias Walukagga atwaliddwa mu kkooti mbu olw'empapula ze nga zigambibwa okuba nti teziwera naye nkugambye luno olutalo teruliimu bano bokka kyova olaba ndutandikidde eri ate nga nkyakutwala ebigambo ebyogerebwa abayimbi
ebyawukana na bigambo byogerebwa bano basajja beeyita ab'ebitiibwa abateeketeke ku nsonga ez'okulwana okukakkanya n'okulaba ng'ekibiina kya NUP bakiteeka mu mbeera oba oliawo gye kitakyayinza kusobola kubeera nga kigenda mu kakati ebyo waliwo ensonga ezigenda mu maaso ku nsonga ezo zennyininyini ez'empapula za Walukagga era ng'abamu ku bannamateeka abali ku nsonga eno kwe kuli Kanso Erias Lwimbazi Nalukoola. Olwawulira bino Nalukoola n'agamba y'omu ku bannamateeka ab'amaanyi mu Uganda ate ndi omu ku ttiimu ey'amateeka mu kibiina kya NUP ensonga zino nino ziyingiramu. Nalukoola yali mu kuwoza omusango guno era naye yavuddeyo n'abaako byannyonnyola. Kakati nga sinakuwa bya Nalukoola njagala nfuyitireko ate sayidi z'e Masaka. Mathias Mpuuga naye ndowooza ono Mathias Mpuuga katumugendemu oluvannyuma soka owulirize Nalukoola ng'akunnyonnyola ku nsonga ezo eza Walukagga ebitabo bye ebyabadde bichalengingibwa nkuwadde akakiiko k'ebyokulonda nga bannyonnyola. Kakati ensonga Mathias omukulu amanyiddwa nga Mera Lubega Sseggona birabika nga ebyo by'essibiru ulira Nalukoola bw'agamba era gw'oli mu nsonga za Mathias Walukagga era abawagizi be nabo emitima gibali egibasula gibatundugga ensonga what is the problem and gwe ng'ali mu nsonga eyo kobeetiyo eriki kubigenda maaso ate ako nako akasango nako kanafu bulala bantu tebayebaka nze mmanyi nti looya wooye yawaaba ogwo ye yategeera dda nti temuli nsonga mu kusooka yali afaanana ng'alina by'agamba naye oba otaganjula temuliimu kirabika embeera nnafu nnyo olw'ensonga bweti bw'otunuulira kye bayita mature entry agigendako okumuwa certificate yasooka kutuula bibuuzo era omukulu Walukagga yatuula ebibuuzo naye bwe bagikuwa eba ya myaka egi ebiri ng'emyaka egyo ebiri gitegeeza nti lyebbanga ly'olina okusabiramu osobole okweyongera ku ddaala eriddako mu by'obuyigiriza. Emyaka ebiri gyagenda okuggwako nga omukulu Walukagga yasabadde okusoma course ku university era nga bakozesa certificate eyo so tosobola gamba nti eweddeko ng'ali mu kusoma. Ekyo kye baleeta beewentaputa ennafu ennyo nga bw'olaba omuntu aba asiiwuusa entumbwe nga naye olubulwadde buva ku kibumba n'asiiga entumbwe omuzigo n'emeremeenya naye ng'ate obulwadde obuli ku kibumba tabujjanjabi. Bakatoniya nnyo nnyo balinga abagamba nti gwe Dokita Kwefu nga bakuwadde certificate ey'amature entry n'omaliriza diguri yo nti ate baddayo ne bakeberako ne bagamba ngako expiringa nti diguri eba efudde olw'okuba akapapula kaweddeko kiri expiration okuggwako okwayogerwako bw'oba nga teweeyongeddeeyo kukola ki kusoma naye kasigala kasaba emirimu niwe mba seeyongeddeeyo okusoma anti nkugambye bwe bakugamba nti nno waliyo obuyigiriza obuggwako nasose bulaba wano kuba omuntu okuli okuggwako kutegeeza butasaba kujja nga tosabye kweyongerayo kusoma. Certificate wagifuna emyaka ebiri ne giwera naye nga togenze ku ddaala liddako bagamba bw'oba oyagala okweyongera ku ddaala eriddako ddamu otuule era baddemu kuwa certificate endala naye bw'oba wagenda mu maaso n'osoma munnanga obuyigiriza obwo tebuggwako. Era njagala okutegeeza certificate eyo ezitowera ddala y'ensonga lwaki aba National Council for Higher Education bagikwata ne bagigatta ne senior fo ya mukulu Walukagga ne balaba nga azitowa aweza obuyigiriza obwa senior ey'omukaaga ate nga nabo baakiraba nti kaali kaggwako mu mwezi gwa Juni naye obwo obuyigiriza oba wabufuna wamala kaggwako olw'okuba togenze kweyongera kukola ki kusoma. Ate kankongere ne kino Electoral Commission terina buyinza bujaabulula byasalwawo National Erias Lwimbazi Nalukoola omu ku bannamateeka mu kibiina ekya National Unity Platform ate nga ye mubaka akiikira abantu ba Kawempe North mu Parliament eyasikira Honorable Segirinya Muhammad omugenzi era nga Nalukoola oyo gw'olabye teyavuganyizibwa ku kaadi y'ekibiina kya NUP yayitawo bulambalamba era newankubadde yajja ne bamuvetinga naye nga kaadi eye yali confirmed over. Kakati omukulu ono amanyiddwa nga Mera Lubega Sseggona ebigambo si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti ensonga bwe zityo bwe zitambula. Mera Lubega Sseggona abadde
ku mukutu gwa CBS olunaku olwaleero era ayina ebigambo byayogedde naye nga mu bigambo mu katambi kano njagala okawulirize bulungi Medard Lubega Sseggona abadde ayogeza embeera ey'ennyiike embeera ey'ennaku alinga akkiriza oboolyawo ekisanja kye kirabika nga kino kyekisembayo kubanga Mathias Walukagga tukimanyi bulungi nnyo tayinza butawangula ku kadi ekibiina kya NUP kyovula nga babadde bamuyita eri bwe balema okukkakkanya nga bayita mu mateeka oluusi mu mateeka bayinza okufutyankirayo ebintu oba oliawo ne bibayamba kakati ku mulundi guno bannamateeka abamanyi okuva mu kibiina kya NUP nga bayingidde mu nsonga kirabika nga birabika tebigenda kutambula oba oliawo nga bwe babadde babyagala kakati mu mbeera psychologically obanga obadde ogoberera abasajja bano osobola okutegeera koodi ze bakuba ziba zitunuddewa kakati Sseggona alabiddwako ku makya ag'olunaku olwaleero akatambi kano kengenda okuwa bigambo bya ku makya ga lunaku olwaleero nga mu njogera ye alinga omusajja omwennyamivu alinga omusajja ali mu kutya era ng'alaga asaba nesse kusaba yenna abantu ba Busiro East ku mulundi guno bambi bamujune naye nga bamujune ki ekisanja kiringa kyakumeka wuliriza ebigambo bino wewe munabusiro munange nsanyusa okulaba n'okusinkana wano ku mayengo gano nze Medard Lubega Sseggona akali amagwa mbakawo ow'ensonga njagala okubeebaza byonna bikukola njagala okubeebaza ebbanga lye mumpagidde era nga mumpaniridde mwebale nnyo mwebalire ddala ekyamazima tukyaliwo tusaba obuwagizi bwammwe mbasaba mu mpaakalulu ng'omubaka wammwe wa paalamenti kino ekiseera kyamayengo kyamasaŋŋanzira twetaaga okutambulira wamu twetaaga okunyweza n'okukozesa obukugu twetaaga okunyweza n'okukozesa obumanyi twetaaga okukozesa experience gyemumpadde okumala emyaka 14 Ssaabasajja gye yampa nga minisita okumala ebbanga ate ne bannayuganda mwenna gye mwampa nga munsomesa emyaka gye namala mu kusomesa ku university emyaka gye namala nga minisita emyaka gye mmaze nga pleader emyaka gye mmaze nga omubaka wa paalamenti emyaka gye mmaze nga nkulembera obukiiko wano mu Uganda n'akakiiko kenkulembera mu Africa aka Afropac akakulembera paalamenti za Africa obukiiko bw'abakalondoozi na byonna byenkuŋŋaanyiza okuva mu mmwe mu bwetoowaze mu kubawuliriza n'okutuula wamu nammwe kyekiseera tubikozese mu kiseera nga tuyita mu masaŋŋanzira ekyamazima oba oyagala oba toyagala gavumenti eriko ekyuka egenda tugenda mu transition ey'okutereeza ebyasoba omulonzi wa transition yagimanyi transition enkyuka amateeka agoononeddwa okumala emyaka 40 enkola ya gavumenti yonooneddwa okumala emyaka 40 empisa z'abantu baffe nazo ezitabanguse oluusi olw'obukulembeze obubi n'embeera embi nga byonna byetaaga okutereeza ekiseera tukozese obumanyi bwaffe n'obukugu bwaffe okwewaayo kwaffe obumalirivu bwaffe n'enkolagana ennungi gye tulina nammwe tusobole okutereeza ebyo byonna kituufu omuntu asobola okutambula n'ayitako eyo gy'ali n'afunayo abakubako mu ngalo abamu nga bakuba nga n'ekigendererwa kyabwe kyakumusekerera owulidde nababuulira kitabani ky'ensiri ekyayiga okubuuka nekigenda nga kibuuza ku bantu naye nga buli gwe kituukako akuba bwati nekiddayo nekigamba maama waakyo nti maama ti buli wempita abantu babadde bankubira mu ngalo banjagadde nnyo maama olw'okumanya kwe n'akigamba nti mwana wange bwe batyo bwe batutta nti ye toddayo bwe bakuba mu ngalo baba baagala kukuttira mu bibatu byabwe n'olwekyo mbasaba abantu bonna tutunuulire mutupime buli muntu omuteeke waasobola nga mwetegereza bulungi nga tebiriimu kupapa tebiriimu kukyamuukirira tebiriimu busungu wabula okwetegereza ekintu kye tulimu nti kya bukulembeze abantu n'abo abatampagirira n'abatanjagala bagamba nti okola bulungi oteesa bulungi kakati bw'obanga ddala ekizibu kyo butanjagala ekizibu kyo kunkoowa Kristo atugamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza abamu we batadde okukyawa ŋŋenda kuteekawo kwagala abataddewo obusungu ŋŋenda kuteekawo ssanyu olw'ensonga Uganda abagoberezi ba Kyabassa guno omukoto gwa CBS FM babuulire nti akalulu kaleme kukola ki tekakoma ku butatwawula akalulu tekakoma ku butatwawula naye akalulu tukakozese okunyweza ebirungi bye tulina
abakulembeze tebazimbika akalulu tukakozese tubadde tulina abakulembeze balungi okwongera kwabo abalungi betulina twalina ebiseera mu Buganda wano nga tulina abantu ng'owekitiibwa Abuka Kyama Mayanja, owekitiibwa Sam Kaleganjuba, owekitiibwa Sam Sebagereka, Dr. Samson Kiseka, twalina Haji Abe Kafumbe Mukasa okuva e Buleeye Butambala, twalina Yaffe Sabiti okuva e Gomba, nga Buganda erina abakulembeze abanywevu eŋŋwaŋŋuli. Twalina ba Dr. Hijiro Semajege, nakola naye wano nga Deputy Speaker w'olukiiko nga ndi Minister w'olukiiko. Abakulu abo baawummula. Kakati mu kiseera kino waliwo abalala be muzimbye. Mubanyweze temukozesa maanyi ge mulina kubamenya. Amaanyi ge tukozesa tugakozesa okuzimba, tugakozese okukuŋŋaanya, tetugakozesa kumenya na kusaasaana, tetugakozesa kukonjera. Buli alina essimu eseereza n'akonjera n'avuma, okonjera, okuvuma, okuwemula n'ebifaanana ng'ebyo tebiina gye bigenda kututwala, tebitugaggawaza, tebitusitula, tebitutwala mu maaso. Mukama abakuume, ayi Katonda kuuma Kabaka. Medad Lubega Sseggona alabika agonze, alabika ayidde oluvannyuma lw'aka pressure akava eri ew'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mulumba Walukagge yaweebwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Medad Lubega Sseggona bw'atyo bwawuliddwako ng'ayogera, naye jjukira Medad Lubega Sseggona omusajja ono abadde ayogera ebigambo era ng'ayogeza amaanyi. Ku mulundi guno simanyi oba kiki ekiguddewo. Sseggona ono awuliddwako emirundi mingi nnyo ng'enjogera gy'ayogera ekyamazima si bwetyo bwefaanana, endabika gy'alabika ng'ayogera si bwetyo bwefaanana, naye olowooza kiki ekigudde ku Medad Lubega Sseggona. Ngenda n'okuzzaako n'emabega abakulu bano bwe baajoyiningira ekibiina kya NUP kigambibwa okuzira ku bigambo ebitambula bandibanga baayina abamu ku bo baayina ekigendererwa ekyabwe. Ennaku z'omwezi nga 13 omwezi gwali gwa 8 omwaka gwa 2022 Medad Lubega Sseggona ne bammemba abalala abaali bakunukkiriza mu 20 baali bajoyiniza ekibiina kya NUP nga bava mu kitinde w'ekibiina ekya DP Buloko. Abamu ku bo kwaliko Mathias Mpuuga Nsamba yali abakulembedde, kwaliko Joseph Sewungu, kwaliko Medad Lubega Sseggona, kwaliko Betty Namboze, kwaliko Moses Kasibante, kwaliko Muwanga Kivumbi, kwaliko Alan Sewanyana, kwaliko Sempala Kigozi, Sentongo Robina, Veronica Namaganda, Florence Namayanja n'abalala. Ku bano abamu ku bo baasigala ku mulamwa, abalala baatandise okuba nga bakyusa ebigambo byabwe. Mujjukira gye buvuddeko mu biseera bya petition omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo gye yaleeta mu Parliament y'okugoba Mathias Mpuuga ne ba commissioners bali abaana baali beegabidde ssente y'omuwi w'omusolo akawumbi akalamba n'obukadde 700. Waliwo okusayininga ku petition eyo. Kakati omubaka ono amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona yagaana okusayininga, teyakoma ku kugaana bugaanyi n'ajerega. Medad Lubega Sseggona yajerega ng'ajerega His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki? Okuba ekibiina kya NUP kyali kiragidde era kyali kikkiririza mu kwetakkuluzaako ababaka oba abakulembeze abaali tebakkiririza mu kulwanyisa obuli bw'enguzi, kubanga baali tebalina bwe bakikola nga bo bennyini ate balabikidde mu buli bw'enguzi. Mathias Mpuuga ne bakomishona abalala abaali bagabidde ssente batandika okukola obubinja, era obubinja bwe bwakola ng'abantu batandise okweyita ttiimu Mpuuga, Simaya Mayirida n'ebirala ebifaanana bwe bityo, era wayita akabanga katono nnyo abamu ne batandika okweyabya. Kakati Medad Lubega Sseggona yagaana okusayininga ekyo kinajjukirwa, wabula teyakoma ku kugaana, yatandika okugenda nga vvoola, okukakkanya n'okwogera ebikikinike ku kibiina kya NUP. Eyajoyininga ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gw'omunaana mu mwaka gwa 2022 era we yakijoyiningira be bano abamu ku abo abaalowoozebwa kyokoli abo balina ebigendererwa eby'enjawulo ebyali bibaleese mu kibiina kya NUP. Mujjukira olunaku lwe bajoyininga nga bali mu bu epuloni, kakasanga gwoba obadde ogoberera ojjukira bulungi nnyo olunaku olwo, kubanga gano amawulire tuzze nga tugabawa, ebigambo nga bino tuzze nga tubibawa, we twogerera abantu bonna abajoyininga nga bajjidde mu bu epuloni bangi ku bo baamala ne beerabisa, baamala ne bakunama newankubadde ng'ate era bangi abaasigala. Ku lunaku olwo nga bwe nkugambye lisiti nkusomeddeko abatonotono naye nga baali bakunukkiriza mu 20 nga ne Medad Lubega Sseggona mw'omutadde abantu nga Basempala Kigozi, abantu nga Mathias Mpuuga bonna bajja, Bannamboze, Bamuwanga Kivumbi, naye nga bwe nkugambye abamu baasigala ku mulamwa, abalala batandika okulya ebigambo byabwe nga kiraga nti we bajjira baali balina ebigendererwa byabwe. N'omukulu omugalati amanyiddwa nga Abedi Bwanika Ssebo naye yaliko ku abo abaajoyininga ekibiina kya NUP ku lunaku olwo. Bw'obanga obadde ogoberera nkugambye bye njogerako bitegeera
kitegeera bulungi nnyo wano nno we tuli omubaka Medard Lubega Sseggona alina ebigambo byazze ng'ayogera ne bw'omulabye mu katambi nga kakkanye ng'alinga agonze ng'alinga ayidde olwa pressure emuteekeddwako njagala okutegeeza Medard Lubega Sseggona ebibye si birungi yadde akatono waliwo ebigambo bye yayogera yawulirwako ono omukulu ng'ayogera ebigambo ebyali ebikakalye ennyo ebyali ebikikinike nga kakkanya ekibiina ekya National Unity Platform era mu biseera ebyo baateekateeka n'ekintu bwe kiti Sseggona amaze ebbanga ng'alinga abyewala yefuula abiri ebbali yefuula atabiriimu wabula oluvannyuma bimala ne bivaayo nti Sseggona y'omu ku abo babibadde wakati baategeka omukolo guno nga bagamba nti DP Block ends cooperation with NUP nga bagamba nti ekibiina kya NUP kizannye bubi omuzannyo simanya kikoze biki byonna obadde ng'obiwulira kakati Sseggona wetwogerera ng'akalira atandise okukawulira ebigambo bye yayogera binajjukirwa ngenda kuwa akatambi kano Sseggona Medard Lubega Sseggona yabyogera ku lunaku lwe yali emitiyana mujjukira bulungi nnyo omubaka amanyiddwa nga Honorable Lumu Richard mwezi gwali gwa mukaaga omwaka gwa 2024 Medard Lubega Sseggona yagenda emitiyana n'ayogera ebigambo bingi nnyo kakati ate alina lwe yavaayo n'ajja mu constituency yo bino nno ebigambo mu katambi ke ngenda okuwa ne Mathias Walukagga yaliwo ng'amuwuliriza era ng'amutunuulidde bw'ati nga tamanyi nti kugamba nga Sseggona nga ye tamanyi nti binaabyogera naye omuntu gwe bagenda okuwa kaadi amuli ku mugongo yali mu constituency ye mu balonzi be jjukira omubaka amanyiddwa nga Mathias Walukagga abadde meeya owa Kyengera Town Council kakati ate Kyengera Town Council eri mu Busiro East Sseggona gy'abadde akiikirira kakati Sseggona yali addressingako olumu n'abantu be oba abalonzi be Mathias Walukagga nga waali ng'omujulizi Sseggona yayogera ebigambo bino ng'abyogera ku kibiina kya NUP n'abayita abajjega n'abayita abaki byonna kasasiro yenna yamubayita naye nga Walukagga amulaba omuntu atalowooza taba mukulembeze omuntu alowooza ng'amaze okwogera n'okukola taba mukulembeze ati kanziremu abadde bambuuza ekibuuzo nti mu paalamenti osayininga ddi kiddemu mwetegese kiwuliriza n'ensonga munaaziwuliriza ekisooka sijja kusayininga muntegedde ekiŋŋaana okusayininga ni musajja mukulu ni musajja mutegeevu manyi okusoma ababa batamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita baalimu bulungi naye olw'okuba abamu bakibokwe tebaabitegeera ze nabagamba mu nnonde kubanga ntegeererawo omuntu omutegeevu bwe mumala okuteesa ku nsonga ne bwe bakuwakanya ne bwe bakuwangula ogenda n'ekisaliddwawo bati abangi basic science muli ku mpuuga muvuma mu bajeti y'emu mwe baaweera kigongo sente mwe baaweera sekandi sente mwe baaweera kadaaga sente ate ziri mu tteeka bazigaba era bajeti paalamenti ey'awamu yeyagiyisa muntegedde abali ku mitimbagano kakati ababireeta batandise okuswala ne bajeti mugirabyeko ng'etambula ng'eri mu mitwe emisengeke obulungi buli muntu bamulaze mulimenya abammwe paka ddi ndabagambye okusooka mwetegerere mbannyonnyodde ensonga lwaki sijja kusayininga naye ndaba abangi gye bali basabira njagala okulaba gye banakikumi kubanga tekiri mateeka nze mwebala abampeerera musolo gwammwe gwe nasomera muwulidde nentegeera era mmanyi kituufu tulina okusoomozebwa mu kibiina kyaffe ekya NUP naye abagezi bongera kusajjula oba bawumbirira ebigambo byali bya Medard Lubega Sseggona yali mu constituency naye Walukagga omulabye emabega awo ng'amukenga amukenekera ng'amulaba kakati ebigambo ebyo ebiviiriddeko abantu nga bano okubeera ng'abantu babagoba ye omukulu agamba lwaki abantu bwajja okwogera bamugoba oba tebaagala muwuliriza bamuwulirize Medard Lubega Sseggona ye takimanyangako nti ebimu ku bigambo ebifaanana bwe bityo byemumuleetedde embeera yatuuke n'okwegayirira abalonzi nti bannange temungoba ekitundu mu constituency yange tekyalina buyinza kukingobamu olina obuyinza bungi nnyo obutampagira
oyina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza oyina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu naye mu buyinza obwo temuliimu wadde akabajjo k'obuyinza okuŋŋaana okwogera kampeyini. Kati omukulu oyo ndoza mu kaseera kano watandise okutegeera nti ebigambo ebimu tebyali byakwogera tebyali byakumala googera fa kyokka nga n'egimu ku mikwano gye bwe baajoyininga oluvannyuma ekibiina kya NUP baba kyagenda mu maaso n'okuwanda omuliro. Omukulu oba mukama waabwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yakola ekibiina kye naye buli waakuba kampeyini ate ekibiina kya NUP n'omukulembeze waakyo ate be babeera ku mimwa gwa kampe be babeera ku mimwa gye mu kampeyini za DF. Nze ng'omuntu yadde muto wange Kyagulanyi simulinaako busungu mubuuza amanye ekigenda mu maaso oba takimanyi alina obwetowaze obwebuuza n'akola ekituufu mu nsi oweebwa omukisa omulundi gumu okukulembera banno omukisa gwe twamuwa eyo tiyali nsobi bwali budde bwe obuddewo bwe butuuka obukozesa ki muto wange oyo siyinza okuba mulinako obusungu naye mulinako okweraliikira n'okusaasira ategeera nga buzibye ategeera nga enjuba evuddeyo ayawula ekitangaala eky'omwezi n'ekyettaala obuvunaanyizibwa akyabulina okweyambayamba ng'omusajja ategeere ekyokukola nga weereddwa omukisa okukulembera n'olutaba lw'abajjajjaffe. Nina wano omusajja mukulu oba yagenze Muzeeyi Gerald yawaddeko wano jangu wano mukadde wano. Oyo gw'olabye Mathias Mpuuga mukulembeze wa kibiina ekimu ekibiina ekiramba yakikulembera wabula nga bwakulembera ekibiina ate bwayogerera ekibiina ekirala teyeesimba ku bwa pulezidenti yasooka n'alingizaayo ne bimwokya eyo n'addukayo. Kakati ye ne Mathias noono gw'olaba amanyiddwa nga Mera Lubega Sseggona ne bannaabwe baajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform oba oliawo ng'ebigendererwa birala. Kakati ku mulundi guno lwe bitandise okuba nga bivaayo. Bannayuganda bangi beebuuza ebibuuzo era bagamba nti naye ddala akakiiko akasunsula mu kibiina kya NUP akabadde nga kagaba kaadi ekyamazima akakiiko kano abasajja bagezi nnyo. Bannayuganda bangi baakaaba amaziga baanyolwa baanyiiga ng'omusajja ono taweereddwa kaadi. Omusajja ono amanyiddwa nga Alan Ssewanyana akiikiridde abantu aba Makindye West ku kaadi ekibiina kya NUP tandikira eringa independent naye nga tumumanyi bulungi nnyo wa DP Buloko. Omusajja ono teyafunye kaadi wabula oluvannyuma lw'obutafuna kaadi yayogedde ebigambo bingi nnyo naye nga teweerabira y'omu ku baajoyininga mu 2013 ogw'omunaana ne bakugamba nti DP Buloko joins NUP lwe lunaku lweru Alan Ssewanyana lwamulaba akuba saluti eyo olwamala okulayira nga bakafuuka ababaka baabakwata ne babaggalira emabega w'emitayimbwa ye ne Honorable Segirinya Muhammad wabula Segirinya Muhammad yatandika okulwala Segirinya yawunzika afudde. Alan Ssewanyana ebibuuzo ne biba bingi nnyo lwaki ye talina damage yonna lwaki ye talina akatwawe kabanga kaleetebwa mu kkomera kaakubwa Segirinya yekka. Bangi ne batandika okubivvuunula oba oliawo kabaga nti omukulu ono yandiba ali alina kyamanyi ebyo si bigambo byange naye ngenda kuwa obutambi ogenda kuwulira. Alan Ssewanyana y'omu ku baajoyininga ekibiina kya NUP nga 13 mwezi gwa 8 omwaka gwali gwa 2022 wabula omusajja ono yandibanga naye y'omu ku abo bensoose okukulaga abalina ebigendererwa ebyenjawulo. Alan Ssewanyana baabadde mu kulonkinga kampeyini za Erias Lukwago Road Mayor aliko wabula ekibiina kya NUP kyamusimbyeko omukulu amanyiddwa nga Ronald Nsubuga bali mu ezo. Kakati ono amanyiddwa nga Alan Ssewanyana. Alan Ssewanyana babadde nga mukwano gwa Lukwago ebbanga lyonna era babadde nga batambula bonna mu bintu ebimu babadde nga bakampeyininga bonna mu bintu ebimu. Alan Ssewanyana babadde tebeeteŋŋana ne Erias Lukwago era ye n'okukyogera abadde nga akyogera ti Road Mayor Erias Lukwago munywanyiwe nnyo gw'otayinza na kumwawulako nga n'oli bwabadde nga akugamba ti naye Mpuuga munywanyiwe nnyo gw'otayinza kumwawulako. Kakati wuliriza ekibiina kya NUP nga kikwata kaadi nga bagiwa Ronald Nsubuga bali mu ezo avuganye ku kwa Road Mayor ku mulundi gule gwa 2021 baawa Latifu Ssebaggala kaadi n'agifutyanka n'agibakuba aba NUP ne basimbawo Nabiira naye nga n'okusimbawo Nabiira si yali potential candidate wabula kaali kaseera kazibu nnyo oluvannyuma lw'ekibiina okuba nga kyali kyafunye shooko mu budde obwo nga Latifu Ssebaggala bamuwadde kaadi kyokka kaadi agibaddiza olwokuba oli musiraamu munne
Lukwago n'ayitawo mu mbeera eyo. Kakati ku mulundi guno ekibiina kya NUP bagambye tetusobola kudda mu nsobi y'emu. Tulina okukwata kadi tusimbewo omuntu gwe twekakasa oba oliawo nga sina musiraamu kubanga oba oliawo tunaasimbawo musiraamu bajja kumutwala ekibuli oba bamutwale ku Old Kampala batuule olwokubanga bamujja mu leesi. Jjukira ffe tumuwadde kadi kigenda kutunafuya kigenda kutulabisa kajja kuba kaseera kazibu nnyo era tujja kukaluubirirwa okufuna kandidate ate omulala budde nga buweddeyo. Kakati ku mulundi guno Erias Lukwago yali yalooza nti yabala ekibiina kya NUP ne kiba nga kyamusookayo. Kakati ate mukadde ke kamu munywanyi we Alan Ssewanyana era naye Makindye West aba nga teyazzeemu kukwata kadi ekibiina kya NUP. Kadi neweebwa Zahara Luyirika. Era ng'eno kadi ya NUP bwe yaweebwa Zahara Luyirika nange kwennyini akuweereza bino ekyamazima saasooka kusanyuka. The candidate wange yali Musiri David naye oluvannyuma lw'ebibaddewo byonna nsikiriziganya nti oba oliawo akakiiko kaali kalina kye kalengedde nze naawe kye tusasobola kubeera nga tulengera. Oluvannyuma lwa bino byonna nga bimaze okubaawo Lord Mayor Erias Lukwago yabadde alonkinga kampeyini ze mu bitundu eby'ekawempe. Baakyazizza abasajja abawanvu n'abampi. Naye nga mu be baakyazizza mwe babadde n'omukulu Alan Ssewanyana. Alan Ssewanyana yafubutuse ebigambo. Mu bigambo bye yafubutuse mwe bwabadde bambi okukkakkanya, okumookinga n'okulaga nga Lord Mayor bali mwezo bwali omulema bambi bali mwezo n'amwanukula era mu katambi k'engendo kulaga ng'omaze okuwulira ebigambo bya Ssewanyana eby'obukambwe ennyo ebitaliimu nsa era nga bye biviiriddeko bannayuganda okutabuka batandika okumuweereza emisumaali egy'okumukumu. Sooka owulize Alan Ssewanyana bye yayogedde ekyamazima ogende mu comment section naawe ombuulire endowooza yo ku bino. Yes, ebigambo ebyo byayogeddwa omusajja oyo gw'olaba Alan Ssewanyana. Musajja eyajja mu kibiina ekya National Unity Platform n'aweebwa kaadi n'avuganya ku kaadi y'ekibiina n'aba nga ataatambula naye nga mu kibiina ekyo omukulu amanyiddwa nga Ronald Nsubuga bali mwezo ate y'omu ku bammemba era ababadde nga mu kibiina ekyo so kitegeeza Alan Ssewanyana yatuulako ku lukiiko olw'abadelegates oba mu kifo kyonna nga ne Ronald Nsubuga bali mwezo mwali kitegeeza mbufunze ono abadde munne mu kibiina wabula oluvannyuma lw'okubeera nti teyafunye kaadi olulimi lwakyusa bambi ebigambo byabadde ayogera bibadde bya busagwa newankubadde kale
Ronald Nsubuga bali mwezo banji bagamba teyandi mwanukudde naye ekyamazima ebigambo byabadde bibi nnyo oba oli awo bali mwezo kye yakoze ekyokumwanukula tukiteeke ebbali akasajja ebigambo bikayogedde byabadde si birungi yadde eddakiika n'emu tosobola kuvuma munno bulema era nga ne bali mwezo kyekimu ku bintu bye yasoosezza bambi n'awalirizibwa n'okubeera nga ajjamu ne kipulastiki kye bambi okulaba ng'alaga bannayuganda nti ekyamazima obulema si teyandibadde ensonga era nange bino saazaalibwa nga ndi mulema kankulaga akatambi bali mwezo n'atuuka okweyambula n'ajjayo ekipulastiki ekyo n'abalaga lwaki akyambala era n'akulaga nti no tekimulemesa kubeera ng'asaavinga tokumanga munno bulema tokumanga munno buki lema fenna maaso ga Katonda tuli kyeki omulema n'omuki n'atali mulema nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuuka omukulembeze kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu neŋamba kaŋŋende empereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako kuno mu accident kuno okuvuddeko nokulaba kino kipiira kiki kino kipiira leero kambalagire ddala nti kipiira mukiraba saazaalibwa benti nedda kati oyo yenna ajerega kisobola okugwako akaseera konna ale kubira Katonda mu ngalo engalo za Katonda ezokuja zange kweza Katonda ezokuja zange kweza Katonda nja kutereza wawe na chama kubira Katonda mu ngalo nemisinde nkola ki nemisinde nkola ki nemisinde nkola ki era oli watango banagawa let me call the campus on campus. Ay. Kuna kukula milioni nsangu. Bilioni meka? Bilioni meka? Kati, pameka wakusobola. Tobola na payo, nena kante kesira. Nisikia tukone ngudo. Abana mamwe. Balimo puna za accident kutuka ku kino we olimo tamanyi byempitamu tata tonda kumanya byempitamu owakambera nga jansi mbuka busu kugulu kumu embere yo tukwagaliza gwe nodde nojeregasi nokumasi tokuma atonda tutona muki kifananye ki Kosobole okuwa Katonda ekitiibwa kati twali kumwe bagambe nti Katonda yeebazibwe nze kyalina aganga abiri okitegera bulungi nnyo ekikulu obulema bubeera mu ki obulema bubeera mu bwongo waliwo abadde akimanyi waliwo n'abangi badde tumanyi nti ndi mulema bangi badde tebamanyi nti biki ekikulu najja kuweereza nankozesa amagezi Katonda geyampa okuweereza abantu maama abadde ayogera wano ayogedde nti ngasizza nkoze eki ngasizza taata honorable member of parliament ngasizza maama ayagala obwa member wa parliament ngasizza. Yes, bye bibadde ebigambo bya Ronald Nsubuga bali mwezo ng'ayanukula omukulu amanyiddwa nga Alan Ssewanyana wabula bino bye bigambo ebyanyiizizza bannayuganda kakati wano wenjagala owulirire firimu we yatandikidde bannayuganda bangi bagoberera ebintu bino simanyi oba omukulu amanyiddwa nga Alan Ssewanyana yabadde teyakitegedde Uganda
bagoberera ate bamanyi ebintu nga biteekeddwa okubeera nga bitambula. Omutimbagano gwakutta omuliro oluvannyuma lw'akatambi ako oba obutambi obwo bwenkulaze nga Alan Ssewanyana agezaako okumookinga munne amanyiddwa nga Ronald Nsubuga bali mweso. Bannayuganda tebalina bigambo biwoomu eri omukulu amanyiddwa nga Alan Ssewanyana. Kakati njagala nkulage katambi ku katambi. Bannayuganda nga baanukula n'obukambo bw'ekika ekyawaggulu era bino njagala obiwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza then tubeere nga tutambula. Njagala olabe ku katambi kuba tekali kamu. Bannayuganda nga bayuza bulere omukulu amanyiddwa nga Alan Ssewanyana olw'okumookinga oli osimanya mulema n'ebigambo nga bw'obiwulidde byesejja kuddamu. Biwulirize tubeere nga tweyongerayo. Alan Ssewanyana twakwesiga nga teri akumanyi ovudde kaleeri yanko tegategeerekeka okitegeera ozze tukuwadde oba MP bw'ovuma abantu obulema. Parliament si ya mupiira. Amagezi waga nti Parliament yakusambira mu mupiira. Parliament yakuteesa. Twagala bwongo, twagala amagulu, twagala mikono. Ekyamazima kakubuuleko mujega gwe. Parliament newe yandibadde nga newe banga omutalina mikono talina kugulu naye nga alina obwongo. Parliament twagala mu biteeso. Okitegedde ssebo kati bali mwezi gwolangira obulema. Ekyamazima ffe tumwagala mulema kasita omuntu okubanga si mulema. Ne wono oyogera ebyenkana wa ne wono okola otya okumanya ng'oli mujega okutte essaawa zino kati gwoyogerera ate Lord Mayor obulwa obukulemya okunoonya ne wono oyogera ebyenkana wa Parliament si ya migulu si ya mikono si ya muti. Parliament ya mutwe. Ssewanyana tutegeere bulungi taata. Parliament ya mutwe. Nalabye omutemu wa Museveni gwe yakozesa okutta muganda waffe Muhammad Ssegirinya gwe bayita Alan Ssewanyana ng'avuddeyo wakati mu kuswala n'okubulwa kikyayinza okugamba abantu b'e Makindye baalindidde emyaka egisoba mu 10 nga talina kyabakoledde okuggyako ye okwefaako yekka n'okubeera ng'atuukirizanga ddiiru za Museveni z'abamutume mukolera omuli n'okutta muganda waffe Ssegirinya ng'avuddeyo abulidde by'okugamba abantu ngazze mu kujerega muganda waffe gwe bayita Engineer Balinyezo n'atuuka okugamba mbu ekibuga Kampala kyetaaga muntu mulamu atali mulema asobola okubuuka emyala n'olwekyo tebalonda Balinyezo omulema atajja kusobola kubuuka myala. Nze naawo ngamba kaabadde kabonero ka busiru era wensabira bannakampala mwenna okubeera abagezi obutaba basiru nga Ssewanyana. Kampala yeetaaga omusajja omulema atasobola kubuuka myala era ye ekimulese mu Kampala tazze kubuuka myala azze kukola myala kubanga tasobola gibuuka. Ekyalemesa Elias Lukwago okukola emyala kubanga ye si mulema asobola ogibuuka yensonga ki teyafaayo okugikola n'agirekawo kubanga asobola ogibuuka. Kati yessaawa okugjawo n'asobola okubuuka emyala tuleete omulema atasobola gibuuka asobola okugikola. Kategedde nawuliriza obusiru bwa Ssewanyana neneebuuza n'abaamulondanga oba baaliko kyokuba nti tebawuliranga byayogera. Ogamba otya mbu ekibuga tekyetaaga enjiniya ate nga kyetaaga kuzimbibwa. Baloya be bazimba ekibuga oba bayinjiniya be bazimba ekibuga. N'abuuza abasuubuzi enjiniya mumwetaaza ki? Nabo ne baddamu nti tewali. Ningamba bano balidde ku mmere mu ne Ssewanyana nga bajja wano oba mulimu kukaaba nti amazzi gaaboononedde ebintu byammwe ng'ekyaleese amazzi myala butaba mizimbe ng'ekiviiriddeko emyala butaba mizimbe butabeera n'abayinjiniya basobola kuzimba myala balina pulaani yaagyo ate tufunye enjiniya asobola okupulaanigira emyala egizimbibwa bulungi amazzi ne gataddamu konna maali yammwe ne mugamba ate temwagala enjiniya muba mwalidde emmere ki nga mujja mu nkuŋŋaana bantu mu twetaaga enjiniya kubanga ekibuga kyetaaga zimbibwa ate twetaaga looya tetuna kye tumwagaza ekyagaza abantu looya mpozi muli babbi nga mumanyi nti bwemunabbanga ajja bbawolerezanga naye sooka weebuuza awolereza bameka mu kibuga Kampala bw'olinako obujulizi nga n'abasiraamu banne bamulema okuwolereza bali makomera myaka 5 talina musiraamu yenna gwe yali awolerezaako n'amugja mu kkomera oyo gwe mugamba mbu nno tumwetaaga tumwetaaza ki no tetumwagala. Kampala twagala mulema
atasobola kubuuka myala asobola ogikola bali mwezi ekimulese mu kibuga si kubuuka myala azze kukola myala ekyaleetaani Erias Lukwago yajja kubuuka myala yesobola kiti yasobola gikola tegerekese eno special offer eri gowe n'omwana amanyi Alani Ssewanyana yes tukimanyi kaadi eruma ekyaddala naffe twabalumirwako bantu mmwe twabalumirwako babiraba wano tumanyi obulumi bwe muyitamu tubutegeera kuba twali bawagizi bammwe ne wallahi tugendanga maaso na kumookinga muntu Allah gwataddeko ekyo kyonna kyabamutaddeko fobusiraamu bwateekawo ne duwa nnamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagituyigiriza alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila duwa nnamba wallahi ngolabye omuntu ateesobola ngolabye omuntu aliko obulemu duwa nnamba Allah yagitteerawo kati gwolowooza gwe Allah subhanahu wa ta'ala kimutwalira wallahi nakumeka gwe dakika meka butikitiki bumeka gwe nga n'amagulu abiri tugayina ng'ate gw'osinze ne kwoli gwolowooza Allah okuteekako obuvune n'otaddamu kubaako ky'oyogera mu dduniya muno naye nga w'oli olowooza kimutwalira ssaawa ki olowooza kimutwalira ebbanga gw'atambula n'obeera mu mamotoka n'obeera mu ki kugamba owekitiibwa Allah gwe okutuusaako naawe ekyo bali mu ezo kyaliko ng'ate ye talina nsonga Allah okukola byakola talina nsonga si nti oba olina kye wamukola golowooza gw'olina kye wawa Allah gwe toyina kye wawa Allah kubeera ng'olinga bw'oli tolina amazima ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuteekako obuvune bw'oli abalala bwe balirabirako obwo obufu buleme bakozesa bya kisiru obwo obufu kugenda okuleka Seggirinya Muhammadi Allah musaasire teyali wali nga byonna ebyamutuusibwako gwe obimanyi Ssewanyana yalumbye bali mwezo n'amulangira obulema n'agamba Kampala yeetaaga omuntu alina amagulu abiri asobola okubuuka emyala bo bazze bagobagana ne Museveni kati njagala otubuulireko Ssewanyana Besigye ne Lukwago ne Museveni emisinde egyo bagyegobera wajja effe gye tutaali nga tetwagirabako mulaba bipolitics ebyo bye mubadde mutufugiramu emyaka gyonna kyogamba mwalekawo emyala mugikolereko gundi mugikolereko campaign mbu mwagala Lodimeya nga asobola okubuuka emyala ffe twagala yingini asobola ogibika ate abantu amazzi ne gatabonoonera bintu oba gwe oyagala Lodimeya asobola okubuuka emyala ffe twagala Lodimeya asobola okubika emyala naye ng'agibise n'obukugu ng'amazzi wansi gakyakalanga bwe geetaaga ne gatajja mu bantu wagambye nti bali mwezo mulema teyeesobola tubategekere lingi tutegeke lingi ey'abali mwezo omulema ne Lukwago w'amagulu abiri akuba munne gwe tulonda nedda tutegeke sitekanivo tutekewo entimbe ffenna tujje tuteeke entimbe ku Sheraton tuteeke wano wa ku Parliamentary Avenue tuteeke ku Nasarodi Kampala ina tumuteekemu entimbe wonna tuteekewo entimbe Kampala tumute abantu bajje beerolere ba Lodimeya babiri akuba munne gwe tuwa akalulu omulema n'omulamu nedda Ssewanyana tusaba bato anti kakati fitness gye mwagala asinga amaanyi Lukwago alirwedde okutuwa fayiti ebyo bye muze mutusinikirako ebinnyo nga mweyogeza ebintu ebitalina makulu nga tukuba engalo nga tugenda kiwalazima ffe twagala yingini yasobola okubika emyala Lord ani gwe kansa ani Ssewanyana otambudde ensi nnyingi obadde
member wa parliament mpaayo ekibuga ekyasamye bunyikitu mpaayo ekibuga ekiwunya gwe ngamba nti nagenda mu nsi gundi erina ekibuga ekyemyala ejabe bikudde nve ku internet Sewanyana mpaayo ekibuga ekyeta mpaayo ekibuga ekiyina emyala ekiyina omwala ogwebikudde bwe gutyo nve ku internet kati sebo wagambye mbuno okola amateeka kyetaagisa yinginiya Lukwaga akoze mateeka kye simanyi mbu okulwanyisa emisolo kyetaagisa yinginiya very good ejo emisolo egiriwo egitipya abasuubuzi gye bali mu kwekalakaasa bagikoze mu kisanja kyane amateeka ago bagakoze mu kisanja kyane Lukwaga alina ennyo amaanyi adduka emize misinde lwaki teyagoba tteeka eryo n'ali bajjako nga tebannabaddiisa ogambye ekibuga tekyetaaga yinginiya kyetaaga omuntu simanyi biki mbw abasuubuzi obayamba tekyetaaga yinginiya walabye amazzi bwe gasse ssente z'abasuubuzi ekitabangawo mu Kampala bwe mwamaliriza temwaddukidde mu bayinginiya okulejuletinga emyala yinginiya Nabbanja si ye yaze nedda yinginiya Nabbanja si ye yaze n'alagira engeri y'okukola mu omala temwadduse nga mudda mu bayinginiya ekibuga kyagala yinginiya bwe muba muwira nga mwagala mbavu Lukwaga atuwe fight nedda Lukwaga atuwe fight mujje babiri gwe ne Lukwaga mujje mu fight against bali mwezi omu bwe mumukuba tetumulonda gwe kasajja gwe Kasewanyana omwo otunulira nga akagundi gwe wulira Sewanyana gwe ne Segirinya babasibiraki gwe ne Segirinya babasibiraki oyinza otubulya kiki ekyatta Segirinya oyinza otubulya lwaki Segirinya yafaaki eno special offer eri gwe wenna omwana amanyi okufumba emmere ya Buwarabu amanyi okwogera Oluwarabu awali agadde okola mu ggwanga lya Kata nga housemaid emmanda obwanika ne Alan Sewanyana emwanise kye bayita obusosoze obubeera ku mutima gw'omuntu obulabira mu kufuluma kw'ebigambo ebiva mu kamwa ke bakasiba tetwabavuddeko ne Alan Sewanyana osobola okunkakasa nti mu bantu b'obadde okiikirira mu Makindye West mu bulamu omulema oyo koveeyo olangire Lord Mayor agenda okuddako Ronald Bali Mwezo okubeera omulema nti era tasobola kuddukanya kibuga olw'okuba mulema omukakasa otya nti nno mu bantu b'okiikirira oba bw'obadde okiikirira mu palamenti gy'otagenda kuddamu temuliimu mulema ne basajja mmwe Mukama Katonda ajja basasula bubi abasajja baakuma tiketi neŋŋamba nti kipimo ki kye bakozesezza njagala okwebaza National Management Committee is it Election Management Committee NUP mutegeera mulaba era musunsula mulina amatu ate mulaba mulina amaaso kuba akafaananyi ng'oyo gwe bali bawadde kaadi okuddayo okukiikirira abantu kyannaku be bamu nono Minsa Kabanda oyingira parliament olyoka okolere bannakampala ng'obadde mu bwa minisita nga tosobola kukolera bannakampala ng'okimanyi bulungi nti minisita alina obuyinza obusobola n'okusazaamu ebyo babiteeseddwa mu kanso mu buyinza bwo ng'osobola okukyusa ekibuga Kampala nekisobola okutambula obulungi kati naawe oyagala kugenda mu parliament olyoka okole bannakampala bategeera okusinga bwe mbadde mulowooza temugeza ne mulonda ekintu kyonna ekyayero at least mu Uganda yonna singa mbadde nyina obusobozi okwegayirira abalonzi tebandironze muntu mulala yenna ewali omuntu owa NUP buli olaba nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp